ensonga za corporate General Katumba yatugambye zigenda kuggwa. Tuwe General Katumba ati nayo tubigala omulundi gubiveewo bannaye. Ajampadde okubawa. Tetteeka erya copyright. Etteeka eryaliwo lyali likaddiye. Omukulu Hidamani aleeta amendments mu tteeka eryo okulirongoosa. Era n'omukulu leader of opposition akuli opposition akimanyi nti bali mu kwogera ne Anthony General balongoose etteeka liyamba abantu bano. Teri abawala bayimbi ekyo mukijjeemu. Teri abawala n'aba artist. Teri babaagaliza. Senga bali tebabaagaliza gomita president abadde wano. Sente yazijjawa. Sente yazijja muki? Mukuyimba. Government ebaagaliza etteeka lijja kujja era etteeka lijja kukola ki? Lijja bayamba. Mu kifo ky'okuyomba n'okukola ki? Mwe mukwatagane ng'aba artist. Mubeere n'eddoboozi ki? Limu. Muve mu ntalo mukwatagane. Agali awamu bigaluma ennyama. Mwe mukwatagane ng'aba artist mulete ensonga emu mwenna. Etteeka lijja kukola ki? Bamukulu Sewungu baabano wano banaalema batya okuyisa etteeka eribakwatako mwenna. Mukulu Sewungu namulabe naye azina amazina. Kitegeeza naye artist. Bwe linatuuka mu parliament anaalema atya okuliyisa. N'olwekyo bannaye ba artist message mu president abawadde mukwatagane ne ministry yammwe bakolako, mukwatagane ne Anthony General, etteeka lyammwe lijje mufune mu industry yammwe. N'olwekyo baleme babuzaabuza tebabaagala baagala bakola kiteri. Lwaki baba tebakwagaliza? Tonkoze bulungi n'akatono. Olimba tewandikinkoze ekyo. Leeta story nawe mangu. Mwana yavanye olimba. Ono w'okulusegere? Olimba. Anga kati yabaddemmo. Kale ndowooza yo afune musheshe. Agala mmalayo sente za kiraya anti. Olimba. Anga tuyafudde mu bulamu bw'ensi eno naye